Omwetooloolo Ogwokubiri ogwa Digi mu mpaka eza National Motocross Championship gufundikiddwa wali ku Victoria Racing Way Track e Garuga. Jude Keila Musede awangudde musisi 50, Raleigh Sekamwa nawangula musisi 65, songa musisi 85, Jerome Mubiru yazeetise. Abalala bakoze obulungi kubaddeko Fortune Centamu, kosa Geoffrey Kayira awangudde mu veterans, ate nga Andrew Martinelli awangudde ez'abakulu ziyite Masters. Track ebadde nnungi, ebaddemu challenging olw'enkuba ku makya, kati ekyo kiba kirungi okuyambako ffe ng'abavuzi kuba tufunye omukisa ovugira mu weather conditions bbiri nga waliwo ebisoto nga wakaze n'okukala. Olunaku terungendedde bulungi nga mbadde nsuubira. Ku makya twafunyemu technical issues ne Piki nezikira mu first hit nefuna DNF nezino hit ebbiri nsobodde oziwangula zombi naye nga simanyi wennyimiridde directly naye nga olunaku terungendedde bubi. Cause I trained with the best one, Jude Kyle Musede, so he made me like faster. Iti eyasoose anti enkuba yadde etonnya nnyo kati traka yonna ng'eserera mbisi. Kati twadde tutandika hiti esooka n'ensooka n'engwa nemba nga omukyokusatu amayembe ne gakyuka ne gakyama. Empaka ziteekeddwa Speedway Motor Cycling Club era okusinziira ku Oma Mayanja omu ku bategesi zitambudde bulungi.